ya asobola taginga video eno etuuke ku Umaro Kiseka. Munyambe nno, munyambe omutaginge emutuukeko video eno Umaro Kiseka owe South Africa. Naye nga Munnayuganda era munnankyukakyuka. Umaro Kiseka, nina okusaba kwe nnina mu ofiisi yange nga kujja wuwo mu ofiisi yo. Nkusaba ekintu ekya kimu. Ekibuuzo njagala oddemu okibuuze. Activities nga tezitambula mu diaspora. Kikibuuzo ekyavaako obuzibu mukujjukira bwe mba nzijjukira bulungi. Kikibuuzo kyavaako obuzibu abantu abamu ne bayomba ne banyiiga ne bakola biki naye nga tebatuwadde answer. Lwaki activities tezitambula mu diaspora? Kikibuuzo just kwali kuddamu answer, boddamu answer emirimu gitambule gigende mu maaso. Umaro Kiseka nkusaba ddamu obuuze ekibuuzo lwaki activities tezitambula mu diaspora. Because osanga gwe bakuwulira nnyo okusinga ku ffe tuli Uganda. Naye kati gwe bw'obeera eyo osobola obbagambako ne bakitegeera naye ffe bwe naabagamba ndi eno Uganda bajja kugamba oyo ali eyo wala. Naye gwe obalabako awo okumpi babuuze lwaki activities tezikola ki? Tezigenda mu maaso, lwaki tezitambula, lwaki tezikolebwa? Because tumalako 2024 era nnaku z'omwezi 26. Tumalako 2024 omwaka ogujja ebyobufuzi bitandise, campaigns zitandika, aba NRM bagenda beera mu campaigns zaabwe. Gwe nga gwali mu diaspora bw'oba ng'osirise nga abasajja bakyagiyo ne beegiriisa ne mutakolayo ka protest konna kuba ekyangirako kuba goba mu ggwanga mu mawanga ge baba bazzeemu ne bakola obuvulu bwabwe ne bakola buli kimu kye baagala, then tuba tuli ku ki? Umaro Kiseka ddamu obuuze abasajja lwaki activities tezitambula. Because n'otalo si lwa muntu omu, si lwa abantu babiri, si lwa abantu basatu, lwa Uganda yonna. Omunnayuganda ali Korea, omunnayuganda ali Japan, omunnayuganda ali mu America, omunnayuganda ali Vietnam. Olutalo lwaffe ffenna because ebyabatwalayo bwali bwavu bwabajja mu Uganda. So ekibuuzo kikyasitandinga, twebuuza lwaki mugende mu maaso. Kiseka buuza abantu babuuze lwaki activities tezitambula. Ngenda kwogera ne ku nsonga yaki ya Zaake omubaka wange. Si yankiikirira kuba siva mitala naye mwagala ng'omuntu. Zaake ensonga ya Kiseka nze gye nawulira ayogerako ku Zaake. Lwaki atambula n'abantu betumanyi nti nno banyampi. Omuntu asookedde ddala Kakooza waawali ekiboga amaka ge gali awo ku 2 bayitawo ku 2 no ku 3 ku 73 ekiboga ng'ogenda kuyingira ekiboga mu town boat aka katawuni akasembayo we bayita ku 73 amaka g'oyo omukyala we gali. In fact twakolerawo connectivities nga tuva Kyankwanzi ne tujjaawo. Omukyala oyo n'amala n'akola bye yakola byesijja kugenda mu nnyo wabula namulaba ne Zaake simanyi oba ayina bye yayogera mu ofiisi ndowooza ne yeddaabulula bye simanyi because ffe ng'eggwanga tetubimanyi kuba tumumanyi ng'omukyamu. Sijja kimenya Kakooza oli mukyamu simanyi kati naye nze nkumanyi ng'omuki ate nkulaba nnyo ne Zaake kati awo simanyi mupiira kigwe batuzannya era simanyi kikigenda mu maaso naye mutusaasire kuba ffe abamu twabijjamu nga tuli serious.